Leero kanso ya Kampala Capital City Authority ng'ekubirizibwa Speaker Zahara Luyirika etudde. Wabula ekimu ku bibadde bigenda okuteekebwako essira kwe kuwa alipoota ekwata ku ngeri kasasiro gy'alina okukwatibwamu mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'okuba ng'ajjudde mu bantu. Alipoota ebadde esuubirwa okuva mu bakansala babiri nga bano batuula ku kakiiko ak'enkiza akaddukanya ekibuga Kampala aka City Executive Committee okubadde Hakim Kiza Ngonoyo ow'ebyenkulaakulana mu kibuga awamu ne John Mary Sebufa ow'ebyensimbi. Wabula kigambibwa nti mu kansa eyasembayo ababiri bano baali basuubirwa okuwaayo alipoota kyokka ne batatambula nayo era nga tebagiwaddeyo oluvannyuma lw'okufuna akasimu ew'omuntu atamanyikiddwa ng'olwaleero basabiddwa okwetonda ekintu kye bagaanye. Madam Speaker, I stand to say that if they are not saying sorry, we shall not. I stand to move a motion that if they are not saying sorry, we shall not go with their report, because that means it's irrelevant. All the information is not true, Madam Speaker. We have held us together. So for that matter, the apology we are talking about is an explanation with apology. And I'm sorry we could not be able to come back because maybe the Lord told us not to come, or because we had other issues. I'm just giving examples for our members. Entabwe evudde ku omu ku bantu ababadde awateesebwa okukuba mu ngalo oluvannyuma lwa babiri bano okugaana okwetonda ekintu ekitakkirizibwa wadde era nga gye biggweredde nga bakansala bamwambalidde era Ekikonde Kinyoose awo kyani ky'abakansala kyani ky'abaana abalala n'oluvannyuma kanso ne yeeyongerwayo. As we Abidjan, we should respect each other. I want to request the people of Kampala to kindly pray for us as we execute duties for the people of Kampala. We are ready and we are going to sacrifice ourselves for the people of Kampala to get better leadership. Mu kwogerako ne Speaker Zahara Luyirika atutegeezezza nga bwe kiri ekyennaku okubanga abakungu mu Kampala Capital City Authority kale basazeewo okubalaatira mu nsonga za kasasiro mu kibuga Kampala nga bannakampala bakosebwa. Kino kikyamu ono politics twamuyitako dda yenna mulimu yeemanyi beemanyi bulungi nnyo naye njagala mubagambe nga bategedde mawulire gano nti oyo politics twamuyitako dda nga kansa tugenda kutiisibwatiisibwa na nsonga yonna. Wabula ono yeeraliikiridde nga ye ne bakansala bwe bagenda okutiisibwatiisibwa olw'omuntu omu alina ebigendererwa ebibye. Naali emabega w'obuzannyo bw'okutukangakanga togezaako. Nze Zahara Mara Luyirika Speaker wa Kampala wamu ne kanso yange temugenda kutukanga. Tekigenda kusoboka. Nga bwe mwemanyi nti muli b'amaanyi Kampala katugikolere kale ekisinga obulungi. Tugenda kwesaddaaka ku lw'abanna Kampala. Temugezaako okuzanna mugenda kuneteba kanyama okunkuba. Kanso yongisuulewo n'olunaku n'olumu alamu tekigenda kusoboka. Tekigenda kusoboka. Kanso yange genda kusigala ng'eyimiridde ku mazima nga bwe mugirabye olwaleero. Bakansala babiri abagambibwa okuvaako obuzibu bagamba nti nga bo kubagamba okwetonda kikyamu nnyo era kikyamu ddala kubanga bakoze ekisoboka okuleeta alipoota mu kaseera akatono ennyo ddala. Kati osuubira otya newankubadde oyagala nnyo report onsuubira otya okukola report eri objective eri comprehensive nga ogiyisizza notice mu lunaku lumu naye wakati mu byonna nti yadde short notice City Executive Committee erwanye neekola report kakati netuuka mu kanso ate n'ofocusinga ku procedural matters kanso engeri y'entambula ya kanso n'olemerako essaawa 3 Speaker opresidinga okubiriza olukiiko ku ntambuza ya kanso ng'amateeka galina emyaka kati 3 ate yaliwo ne mu kanso ezaayita yaliwo wano kati kufa balese report n'abaagala okumala okwetondebwa ani asinga okwagala bannakampala kuba munnakampala tali ku bya apology naye ng'ate ne apology yennyini ensonga ezoogera ku apology ziri mu kiwandiiko kino. Bano wabula beewakanya okubeera emabega w'abantu abatabudde olukiiko luno nga bwe batabamanyiiko wadde wabula obunafu ne babuteeka ku Speaker Zahara Luyirika olw'okubalemesanga okuwa alipoota ku kizibu ekikwatagana n'ekibuga.
I should go and apologize to that. If she's looking for political capital, the one who was given. Kaakati wano amyuka omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago nga ye Doreen Nyanjula ategeezezza Luyulika nga bw'atalina lukusa lwonna lusaba bano kwetonda bw'ategeezezza nti n'engeri gy'akulemberamu olukiiko nkyamu. Era kansubire ebyo okutumanyira nga bamembazi ba state oba nze nga nze Nyanjula